Olunaku olwaleero tulina ekyenjawulo ku mulundi guno ku Celebrity Extra Youth omulungi atulaba. Olunaku olwaleero tugenda kulya enembwa yeesigama ennyama. Tulina mu gye bayita The Farm Meat Festival by Mlinza Zirobwe Farm. Ekitala ebisinga mutera okulaba abantu abatuula bwe bati ku lwaliiro ne balya ennyama nga nnyingi, ne balya emmere nga nnyingi, ne bagiyita Mlinza Farm. So bategese the farm meat festival ngena ku mwezi mukaaga December tugenda okubeera awo. Olunaku olwaleero tuli mu Makindye batera amanyi wano Makindye mu KFC oba Shell Makindye we tuli awali Soleen Foods. Olunaku olwaleero enteekateeka zigenda mu maaso okulabika nga nave tuwomerweko ebigenda okubeera mu meat festival. Tulinawo ennyama y'enjawulo ekyenjawulo nekiraba ku olunaku olwaleero ndabyeko ennyama y'engamya mbadde sigirabangako, ndabye ebyennyanja ebyenjawulo sibirabangako kwegamba olwaleero kigenda kubeera massive nnyo. Wenjogerera enteekateeka zigenda mu maaso tulinawo bakadansers we bali enteekateeka weeri tukoziganya bulungi nnyo. Waliwo ennyama yo weeri okuva ku nnyama y'embuzi, tulina ennyama y'enkoko, tulina eyakamyu ayagala kulya ku kyennyanja kyotalabanga nako olunaku olwaleero gona ng'okiryako wano ku Soleen Foods opposite Makindye Shell oba KFC wano. Wano tulina bayita Soleen Mobile Foods and Grill. Wano wetuli wenyini wali Soleen okyagedde wetugenda okubeera nga tusinziira tulya ku kyemisana ekirungi nga tweteekateeka The Farm Meat Festival egenda okubeera nga naku mwezi mukaaga December this year omwaka nga tuyingira mu nnaku enkulu awo tugenda kuba nga tuli mu festival yakulya buli nnyama. Wano ngenda tandikira wa wano waliwo gye bayita catfish. Eno ye catfish. This is the catfish. Catfish kye kinagiibu eno mmale, eno ye mmale bannange. Kino agamba nti okuza mutwe nga mmale banaye guno gwe mutwe gw'emmale bulijjo gwe bakuvuma guno gwe bata omutwe gw'emmale naye bannabwe wakuza mutwe nga mmale babeera bategeeza ki. Naye nga wenjogera ensaawa zino emmale weeri njafuna omuntu akunnyonnyola catfish eno nga bwe kigenda okubeera tabeera ne King Saha Rage Winning Watching nga mukaaga December The Farm Meat Festival kigenda okubeera kyama nnyo. Ate olowooza nti banafe bamuliza kuba bagenda okuba nga bafumba ku lunaku olwo. Tulina abafumbi ab'enjawulo ndabyeko abayaleero bano balina byennyanja nga bw'olaba eno emmale the catfish ye mmale wakuza mutwe nga mmale kyekino wano olunaku olwaleero. Ndabyeko abakafu lwabitale nabo we bali omusajja wange muwawuye ensonga zikwasaganya bulungi nnyo mu mbeera eyo yonna okutwalira wamu. Era wenjogerera essaawa zino n'abakajwisi weekali jwisi naye omukulu ogamba otya kyekiriwo naye ogamba otya bitambula bitya kati mwe baani Soleen Juice? So omuntu oba akumunywera Soleen Juice omunyonyola otya? Kajwisi akawooma akajjako oba balita ddekendi kajjako eddekendi. Mukakola muki? Mu bibala byonna kisinziira kasoma ky'abayagadde. Kati nywe kaliwa bonna bulungi. Njagala nnyo omucungwa. Mulina omucungwa? Omucungwa we guli muganda wa. Guliwa? Soka oteremu omucungwa awo. Kati musangibwa wamu? Musangibwa Kansanga Joseph Building. Ono gwe bayita batya ono? Ono bamuyita Mango. Ono Passion akatunda akawooma. Passion ali muki? Akatunda carrot. Kano bakayita American Passion. Wano ba? Bakayita Mango. Kano Passion. American Passion. Olonera Mango. Yabeeramu obutundulu. Kano ke bayita beetroot kano. Era ne tukaddamu wali akatunda keekamu. Emicungwa. Tambuza wano tuli kuki? Kano ke katunda kano. Teka mukusoko ntere mukana akacungwa. Ebane tuli wano ku Soleen Foods Makindye. Ono bamuyita Daso Olugebe. Daso nako olwaleero festival gye tugenda mu gye bayita batya? Bagiyita The Farm Meat Festival egenda kubeera ku Mlinza
farm ezirobwe the farm meat festival esookedde ddala buli kika kya nnyama buli kika kya kinyonyi as long as nti kiriibwa kijja kubeerayo nga 6 December zirobwe tugenda okubeera nga olaba tugenda kubeera ne weninwaki tugenda kubeera ne regi tugenda kubeera ne kyoba omanya kino ekintu olwedde abantu bakyerekedde basponsa bangi tulinako yaleero abo babyennyanja tulinako mulinza faamu yennyini tulinako UTP abo byabulambuzi tulinawo Calif rabbit abo bumyu kulya kamyu paka kuwulira bubi okitegera so ebintu bingi nga olaba kati zinesigiri nontono omuntu ali kugabana ebintu bingi bannange bino bitono kubijja okubeera eri so olwaleero eno ye launch bagenda kuba preparing obalaga nti ekintu kya ddala gyekiri then tulyoke tutambule mpola mpola paka munaatuka ekintu ne mukiraba nti 6 December zirobwe tugenda misana na kiro yes. Misana paka na kiro paka nkeera kusulayo tulya buli tunywa bunywi tiketi zatandikidde okutundibwa okitegeera emitwalo 15 abo bamisana naye nga jjukira ogenda kulyokoowe okwe kulina okulya kwe kulina amasanyu waliyo ebyesubo waliyo ebyokuzanyisa osobola okugoba endegeya wiverbirds ozimanyi ezo zireekaana waliwo ekintu bw'osobola ozigoba oba zisobola osinga okudduka 10 awo ojja okubulira oli nsi agoba enjobe kana tasobola kugoba akanyonyi ojjako erabirako owaayo olunaku olwaleero tulina owaayo juice aliwa tusooke tunyweko gwe ngambye yaliwa yoyo gwotaddemu tulina banaffe saliamu juice no ekintu mukipisa ennyo nze njagala omucungwa naye nga bane tuli wano Soleen Foods emakindye wetuli olunaku olwaleero era wetusinzidde osobola okuba nga olina gy'oli egyosi gy'oyimiridde okay tukyagenda maaso olunaku olwaleero nga butegeza tuli ku Soleen Foods naye nga tuteekateeka ngenda kusoma mwezi mukaaga the farm meat festival egenda beera ali ku Mulinza farm fena gyetugenda okubeera naye nga wenjogerera ndina abantu ab'enjawulo bagenda abaza olunaku olwaleero ndina emuzeeyi nambemu ogamba otya taata ndi bulungi kitya tuli wano ku Soleen Foods naye baaba balina ebyokola tola natandise dda tugenda mbeera mu meat festival nga 6 December jakubaayo nnyo nyama ki gy'osinga okuwoomerwa nze enyama ndabawo nyingi ndabawo eŋŋamiya eyakamyu nyandayo sitegeera naye nze ndi wa mbuzi oli wa mucobo gwa mbuzi olunaku olwaleero bannayuganda basinga banoonya ebifo we baliira ku kanyama nga kali nakyo nga kafumbe bulungi omuwa amagezi ki nga tuli wano ku Soleen owaaye bano bamulinza bakola ebintu byanjawulo natukayo neneewuunya buli kimu kijja kiri fresh si bino mbu ate babijja basaliraawo n'olya era ndowooza abaana bayo nga 6 buli omu agenda kukiraba nga kiri masimu kyakabi muganda wange tukyagenda mu maaso tuli ku nsonga yakulya ku kanyama olunaku olwaleero wano weni najibudde wali owaayo gyebaleko baaba kikitya ogamba otya baaba eno nyama yaki yankoko yakamyu eno yakamyu kyanjawulo kyekiri mu nyama yakamu kyanjawulo kyekiri enyama yakamyu nnungi nnyo ewooma ate eba soft omuntu agenda okujja mu meat festival asuubire ki amale ennaku nga 7 nga talya tetomugamba kubanga ebiriyo byokka tulina ebika by'ennyama 9 ono tuli basambolingako njaku wewanga bwegambye mesfestival yagabuse wetwogerera ebintu bingi webiri ebyokulya webiri abamawulire kiki muli mutya amaze okulya emmere eyo ndaba y'amaanyi nnyo bali mu kuseetinga buli muntu afunaako okulya waliwo abamaze okulya sokaliko gamba ekintu ky'amaanyi nnyo wazoolidde awo buli amadde sobola kulya lwasonga banyonyodde ekigenda okubeera eno n'omukazi mugambya gyamu Soleen Foods emuliza farms tugenda bikolera wano wonna omugaati gujja tutukira wa guno si mugaati bino bya ddala
ate ko lituukako ezirowe faamu yennyini gyeri olika ab'amaziga era kiri okulya nakwebaka balina ennyama eri mu ndeku nze nagiryako eri mu ndeku mbadde sigiryangako ozo giryeko abantu gye banywera omwenge mu ndeku wano olya ennyama yamaanyi agenda mu maaso olwekaleera bwe tuli naye wano naku ogamba otya ne bulungi ogamba otya kyekiriwo tuli wano twayise okusaba okulla ebyakabi omugati guli kutta naye guno si mugati era nnyama bulijjo kumunoonya migati naye kati era tuze ku nnyama laba emmale wano emabagawo olabe eri saidi labye bagamba twakuza mutwe nga mmale gwoguno ogulayo bakuza mutwe nga mmale gwo ogulaba kati guno mmale guli mutwe kati bagamba bakuza mutwe nga mmale okyali nina mmale naye omutwe gwe munene kati byonna ebyo bijja kubaayo walinga 6 Desemba ku Mulinza Farm eziro wasinga bagirabula online ku TikTok ku YouTube kati betaaga bajje balabe kuba ku olwo the Farm Festival genda kuba yakabi nyama ki gy'osinga okulya ndya nnyo fish naye lwakuba kati ndabyeko wali siryanko kamyu siryanko nkofu embaata eyo nagiryako lumu then ndi muli wa mbuzi kuba kati embuzi tezikyalabika okategedde owoona emmere ajabala kulya butwa mbadde eri mu ngoma newasibaga wekigenda obeera bakyezirobwe sipayisi wamwandekemu sipayisi andekemu tukyali wano mpolampola ku Soleen Foods Makindye kale ate tukiryeko wano wansi neno wansi waliyo enteekateeka ezigenda mu maaso kyekiriwo neno wansi waliyo enteekateeka ezigenda mu maaso naye tuddeko wano owaaye kyekiriwo ogamba otya banga waliyo gyolabe buli bulungi eno ennyama yakiyambu wano twokyeza nkoko gyetwokyeza wano wali tulinawo embaata saidi eri wali embaata soko tombikuliyeko ndabe olage ku mbaata eno yembaata eno embaata yafe wano yes ne ekyabulamu enyama yembaata ewoomeetya nungi oba omanyi bino ebinyonyi tutagenda masaka akaka kamukubye tutagenda masa buli kinyonyi kibeera ne testi yakyo nga biba biwooma kisinziira omuka gukuyisiza womi obuwomi businziira birungo kuba wano buli nyama buli kinyonyi tubako ne spices ez'enjawulo zetukozesa okulaba nti buli kinyonyi kibeera ne tesiti eyakyo awo n'ofuna tesiti ez'enjawulo ng'ate nnungi ng'ate tubisizoninze bulungi yes naye nga mbata naye wooma ewooma kale tuyaza kale ssebo butereevu tukyagera baso tukyali ku Soleen Foods Makindye wano opposite KFC wa Shell Makindye we tuli nkulaze ku nyama ez'enjawulo kakati waliwo ennyama gyendabye wano camel meat ndowooza yengamiya najibu eno engamiya omukulu ogamba otya kyekiriwo kamero yebeera engamiya kati eno ennyama yangamiya ewuuma eti ennyama yengamiya tompa nyama njagala ndabe nga bagirya naye ngaewooma najibu waliolireko ennyama yengamiya bagamba mbu ewonya sirimu sijja kuwa bukakafu naye omuntu agenda okujja mu festival ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba asuubira ki ajja kusuubira okulya ennyama ennungi ennyama y'engamiya weeri tulina ey'embaata
buli kisolo kye balya kijja kubeerawo. Osinga kwokya nyama ya ngamia? Nyama yonna ngyokya naye nga leero ennyingamiya gye nsinza okwokya. Kale kyakabi baba. Kyagenda mu maaso. So tukyagenda mu maaso olunaku olwaleero tukyaliko Soleen Foods ne Muliza Farms. Enteekateeka egenda maaso. Kati waliwo enteekateeka wano mutera obbiraba eri nti akamere bakabaleetera ne bakabateera wano bwe wati. Okitegedde? Babaleetera akamere ne bakabateera wano ne bagiwa kuno bwe mutumbadde mubiraba nga mubyegombe yebweru ne Makindye byatuuse. Makindye byatuuse bakuteera kuno ne bayiwako emmere yonna ne mufaafaagana nayo. Muliza Farm ekintu mwakipise nnyo. Olaba nga enteekateeka y'abajjajjaffe, enteekateeka y'abajjajjaffe, obugundi awo, kuliko obugundi ennyama ya bokisi, kuliko obusuwa obw'enjawulo, kuliko bakayita batya obusumbi manyi gwe mwe balogo mbokasaka akasaka weekali wano tulina ebintu ebyenjawulo. Nali akamere nali ennyama bagindeetera mukana akantu bakayita akasaka bakandeetera muno naye nga byonna biri wano. Ennyama yonna gy'osinga okwagala okwetaaga okulya ojja kuba ogisanga wano ku Muliza Farm oba ku Soleen Foods e Makindye. Kasooka tutemu katono nnyo tujja kuba tukulaga embeera nga bwegenda okutambula kusebe bitu akatovaako nange divorce ensonga nsambuza bulungi nnyo. Mwebalokwija mukuru chemi mwarabamu ego Ewajenya baruji nimwebalokwija mukuru chemi anda mwarabamu ego Osio wibare ajeyi niweba Osio ura aya Osio abajenya baruji nimweba rogwisha ukuru chemi ana mwarabamu omukisa guno gumpeereddwa mwami Kaleera amanya n'eddoboozi bamutta Dennis Walugembe nga nze mukwasaganya w'emirimu mu kitongole ekya Calfrabitre ekisangibwa e Kapeeka. Faamu yaffe eri Kapeeka awo naye nga ofiisi zaffe ziri Nabulagala awo ku KHM building nga ffe bakabaka b'okulunda akabi mu ggwanga lino. Era ensonga lwaki tuli ne Madamu Mulinzi ono tuvudde wala naye tetuzze buziku board tubadde naye mu mpaka ez'enjawulo eza my FAO naye ng'era tujja tumuwangula naye ku mulundi guno naffe atuwangudde. Ekituufu kiri nti
ndi musanyufu nnyo ku lw'abalimi n'abalunzi, basajja abalimi n'abalunzi, nti omukyalo ono twatandika nga tukompitinga mulimi kyasinga omuvubuka, naye bwe banga kivuddemu bwe kityo mpulira essanyu ery'enjawulo. Kati ngaffe abalunzi b'obumi tubadde ne challenge esinga okuba ennene, abantu beebuuza obumi buliwa, akatale k'obumi kaliwa. Kati omukyalo ono bw'ajja n'avayo n'atuwa opportunity eno nti balunzi bannange mujje tukwataganire wamu, mumpe ennyama yammwe nze njiguze abantu, guba mukisa munene nnyo. Era we are very very happy to be part of this memorable event. Era tukusuubiza ffe ng'abakalufu laboratory, era obumi bwo tugenda okusala nga 6 December bo twabawuddeko dda tulina endisa gye tubuliisa ya njawulo, butandika okubigula butuke nga 6 December ange ekintu tayali. Bannamawulire mwenna banaye mwebale kujja, mwebale kugatta ku ddoboozi lino okutuuka eyo. Akasembayo mbadde wano ne ambassador wa tourism, nina kyenjizeemu nti ffe tuli balimi, bino byonna bye tukola bya balimi. Otherwise n'emmere gye tulya singa abalimi tebaliiwo, singa teriiwo. Nti kakati ministries ng'eza agriculture ntubira obatuukirira, be bantu ensubira okuba ku board kuno, bazzeemu abalimi amaanyi nti ebintu bye balima bye balunda birina akatale. Baganda baffe bangi bavudde mu bizinesi y'obumi kubanga bagamba tebulina akatale olw'ensonga tebafunye support y'abantu nga bano. N'olwekyo eddoboozi eryo nkimanyi bandaba Ministry of Agriculture, FAO, World Food Program, tubasaba mujje ku board muwagire ebintu nga bino, abantu basanyuke balye banyumirwe nga naffe abalimi n'abalunzi ate tufunamu era tuganyirwamu. Neyanzanyo sewo neyanzige. Tweyanzege abagenda okujja nga 6 ennyama y'obumyu gy'eri. Ne leero ogenda kubanga ogirozaako otagiryangako, ndabyeko abo bannamawulire abangaye bannaye obumyu buwooma butya ogenda kuba nga Sanchez. Waliwo n'abadde babitambuza nga bagamba oba akamyu kawooma katya, oba akamu kalina testi ki, jangu okagezeeko ng'ennaku z'omwezi muka tobalabula kuba ate bw'obagamba kati banaawulira kituufu bajje nga 6. Now allow me welcome the official from KCB Bank, bano basente era ebya sente byonna wali bw'ojja nga tolina kashi ajja kubimala teri kwekwasa byonna agenda kuba nga atugamba. You must welcome. Thank you so much. Good afternoon to you all. My name is Nalukenge Gladys Lubowa, representative from KCB Bank, Uganda. In KCB Bank, I do support our female-led and made enterprise segment, which is strategically there to support women or women-owned businesses. Like you can see today, we are happy to partner with Mali's Farms and Soleen Foods as KCB Bank, because it's a true testament of what women can do, and when they are supported well, they can thrive and reach their potential. So today, the purpose of our partnership as KCB Bank, we believe in for people, for better, and because that is our brand purpose, we are here to participate in the official launch of the Meat Festival as our commitment to supporting community, but also working together with our female entrepreneurs like Carol. Carol, you're doing a good job listening to your story, listening to the empowerment right back at the farm. As KCB Bank, it gives us the potential to come and stand with you. So through this partnership, we are not stopping here. Our commitment goes on. We'll be standing with you to empower the women at the farm, give them the financial solution they need to grow, as we keep on empowering the community to see that we can all grow and reach our potential. Maybe okuddako mu lulimi lwaffe olunansi, mbadde ngamba ffe nga KCB Bank tuli basanyufu nnyo okubanga tuli kweno official launch eya Meat Festival. Nti launch eno tekoma ku nyama nga yeboogera, naye it goes beyond to empowering communities. At the Malinzi farm, ffenna tumanyi Kara ina abalimi naddala abakyala bakolagana nabo. Kati ffe nga KCB Bank, engeri gye twenyigira mu kuyamba abakyala ne bizinensi zaabwe kyatuwadde nnyo essanyu okujja okwenyigira ku ki mu mukolo guno. Tulabe nti abakyala bayambibwa, bizinensi zaabwe ziyambibwa,
era tugenda kwongeramu amaanyi okulaba nti tukwatira ku karo okuwa financial literacy sessions abakyala ku farm, okubawa financial solutions esobola okubabeezaawo basobole okuba nga basobola okuza bizinensi zaabwe okuzongerayo era okutuuka ne ku birooto byabwe. So we believe in community, we believe in supporting women, and through KCB Flame we stand for people for better. Thank you so much. Tuyanse nnyo tuyanse kebanaye KCB Bank ndowooza mutegedde mugenda kujja musome nayo okusoma ko ebya ssente bibadde bya ssente kanyaliza omukulu okuva mu Express Security naye ogerekeri bano buli atunyonyola kati awo tusuubira kyereziro wabwe bwe mpulira security mbamanya ndi bagumu nnyo. Okay, with the media platforms that you're with this afternoon, we salute you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala, the media personalities that are here. I'm here on behalf of Express Security Uganda Limited. We're talking about Express Security Uganda Limited, talking about security beyond security. Naffe nga tulina mukwano gwaffe Karo tuvuddeyo okulaba nti tuyimirira wamu naye mu nteekateeka gy'alina ya festival enebaayo mu December. We very much well know omuntu mu kusanyuka yeetaaga ebyokwerinda. Omuntu bw'asanyuka nga yeetaaga ebyokwerinda. This is why we're also coming on board okakasa nti omuntu bw'anaba mu ssanyu era ennaku z'omwezi nga 6 ate abeera safe na buli kimu. We are so proud of you, Karo, kubanga byonna byokola n'ebyozze otambula naffe bibadde ebya bulungi. With our fellow sponsors and friends, thank you so very much. I've seen our friend KCB. It is such a good platform nti mutujja okwongera okumanyagana ate era n'okutambuliza awamu. So we promise you our full support, Karo. We shall be with you on the 6th, starting from now, kubanga era wetuli team yonna ya Express Security Uganda Limited. Namwe abeetaaga obukuumi obw'emmundu ennene n'entono, we are the security. So kale no baweetaaga okukuuma ebibyo ate nawe okwekuuma mujje tubawe security beyond security. Our head offices are in Chigo ate tulina ne Hoima ne Gayaza Road. So yeffe ba Express Security Uganda Limited. How you doing? Doing great. You're so beautiful. Thank you. Ladies and gentlemen, the media team, Karo, thank you so much for inviting me. Thank you for making me be part of this. My name is Nachap Kezia Cindy. I am the Miss Agro-Tourism Uganda and Miss Tourism Uganda as well. But today, I sit before you as Miss Agro-Tourism. Most people think when they hear agro-tourism, it's about agriculture, it's about keeping animals. Yes, it's about that. But agro-tourism specifically is about experience. When we talk about agriculture, are you going to go to a farm and just look at the crops? No. You're going to go to the farm and learn more about the crops. How do they plant it? How is it surviving? How is the soil? Do you feel the nature that is making the plants grow? Then when we're talking about food, they say if you want to make or if you want to reach out to a man, it's through the stomach. When you want to make someone happy, as you've seen, Kara has really displayed everything out. And believe me, whoever is here is excited because then at the end of the day, we are going to eat something. My stomach is going to be filled. So mine is an encouragement that let's promote agro-tourism. Let's just not talk about it. Let's be part of it. As an ambassador of tourism, I stand before you in support of whatever Karo is doing. This is a great job, and on 6th December, believe me, I'll be there in person. Thank you so much. All right, thank you so much. Welcoming the beautiful, before the beautiful. Kari. Twegatibwako mukolera still okuva mu Uganda towards the border. Naye ayongera okuba nti akakasa ekintu kyo twabagambye nti Explore Uganda, Inspire Hope. Ate era still ekintu ekyo tukiriko nnyo bakugamba nti Uganda esinga Bulaaya. Ako n'okawangazaawo nti okay, so tukwaniriza nnyo. Okay, Henry Okenya gemanya gange asookedde ku Uganda. 1, 2, bannange tukoze bulungi agro-tourism ambassador kubanga ekyo kiri part of tourism. It's a product once wa Uganda Tourism Board.
naye nekye tuzza okukola wano okulya is one of the products that we are selling to diversify the product and the product we can offer more tourism scope. Okulya emmere gye tulina wano mu Africa nungi naye ate emmere eri e Uganda esingawo. Tuyina emmere eri fresh, buli muntu yenna mu nsi agimanyi. Nsobola okuwa example nti ennaanansi yaffe evudde e Uganda yesingira ddala obulungi mu nsi yonna. Ate ekirungi ku nsi yaffe Uganda nti ennaanansi evudde Ziroobwe eyanjawulo ate nkannyo. Ate ennaanansi evudde Mpigi naye ate ewooma bulala. N'ogenda Embaale n'osanga ennaanansi ate ng'eyaayo naye ewooma bulala. Naye ate ennaanansi kikwewuunyisa nti ate zonna eziva mu Uganda ate zisinga ennaanansi eziri mu nsi yonna. So we embrace ekyokuba nti tuyina emmere era abantu abamu bava yonna gye bava nga zze kulya mmere eri fresh e Kampala oba mu Uganda. Kyekimu ku bintu bye tugenda okussaako essira okulaba nti emmere yaffe tugitunda mu nsi yonna era n'okuba nti tusobola okuba nti tugitwalira ddala ng'ekyatika kubanga tolina gy'ogisanga. Bw'ogenda naye njogera ekimmenye bw'ogenda ku nsujju, ensujju eyaffe tolina w'ogisanga. So ebino ebintu bye twagala okujja era bannange kalo tukoze bulungi nti we are looking at working with you closely okulaba nti tupromoting emmere eyo nenvaayo neŋŋenda mu Luzungu. I speak some English. We have what we call gastronomy. Bw'okebera essimu yo ejja kubuulira kye njogerako nti gastronomy y'emmere. Tuyina abantu abakola gastronomy conferences ne tuva wano ne tugenda okulya emmere gye tugenda. Naye kitukola obindi bwe tutuukayo emmere gye tulya tugamba singa twazzeewo bamama baffe ne batufumbira. We feel like yes, we have left the best food here. I can assure you Uganda should be very proud of our gastronomy as a product. So Uganda Tourism Board is getting intentional on promoting our food as a tourism product. So many people are traveling the world and not get the best food. Here you will get the best and very fresh and nutritious food. Those nkamaza nina kyenyongerako ate tuddayoko netwogera ate netwebaza Emlins and Carol for getting this product all the way omanyi bayita chain, okay, value addition from the farm to the middle there mufumbiro noteeka ne ku mmeeza ne ku sowaani. So thank you very much and we appreciate that as Uganda Tourism Board. Keep it up. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, right about now, allow me welcome Carol Banange nanyini mukolo ajja tunnyonnyole era tusuubire kinga 6 Desemba. Yeah. Thank you so much, our dear sponsors. Amoti koko mwena mujje edi kigere mujje mwogere nga kala ayogera mbere wano ne Kalo. Amoti koko mastishine nabo batubuliyo bagenda kubeera mu ntamukulu edi kigere yagola bana ekigere kigenda beera anti ebyobulambuzi mu Uganda mwatwegaseeko tweyanziza nnyo tweyanzike. Njagala okwebaza KCB Bank mwebatuyiwamu ku musimbi banaye. Thank you so much KCB Bank, especially Flame, KCB Bank Flame. So we are saying KCB Bank for Chala Bezilowe. KCB Bank for Chala Bezilowe. Yes, babu yebo musimbi amoti. Njagala okwebaza ya lelo. Bulijjo abali engegeza fezina hipo ezibikula. Mwebuuza tuzijjawa. Bulijjo olaba ebikula. Daniel school fish. So thank you so much Yalelo. We have worked hand in hand with you for time. Thank you so much. Then njagala okwebaza cultural retreat.
Kalfi obambe baze batya agenze n'asalako omugambo nti mwasinga ani yali innovator farm of the year siyenze Kalfi naye nga njagala okwebaza Kalfi Rabbitry. These are our fellow farmers. Omanyi ekintu kye tukola tekikoma ku ppeka naye kikoma ne kwa farmers abalala bonna ng'ovudde ku bakyala b'Ezirobwe ne ba farmers abalala n'olaba yaleero is also a farm. Walaba Kalfi Rabbitry is a farm, and also we're having other farmers coming on board. So I want to thank Kalfi Rabbitry. Going in again, olya kunyama ya kamyu oyo Kalfi ruobo okalya wemira Kalfi ate ng'obumije buli oba okulunda n'obuli fresh. Njagala okwebaza Ryan Hospital. Hey, abadde bagamba ate ennyama tetuzirya oli oti ennyama 10 omulundi gumu bagenda kukanika bajja kukanika gwelya bisigadde ebyokukanika tugenda birekera Ryan Hospital. Njagala okwebaza MK Events byonna bye mulaba wano entegeka egenze maaso oyo mwana amuyita MK. Thank you so much Mark, wherever you are. I'm so proud of you. Njagala okwebaza Budiru Media. Aba media mumanyi yayisizaamu eggaali to whoever is here, it is because of him. Manager Dirisa Onawoli, just know we truly appreciate you on board. Njagala okwebaza Soleen Foods, emmere gye tugenda okulya ku buffet na buli wamu ekoleddwako Soleen Foods. Njagala okwebaza Soleen Mobile Foods and Grills. Grills ze mulaba temuzirabangako era tukyaleeta n'endala oyo bamuyita Soleen Mobile Foods and Grills ate nga tugironkize nayo lwaleero. So oba olina omukolo gwo oyina empagayo simanyi segidi tugenda kuba tuyitamu nga tuziraba, you will see each of these stoves. Njagala okwebaza Mulinza Meat Store. Ennyama ezisigadde zonna zogenda okulya ng'ogyeko ekyennyanja n'ogyeko akamyu ebisigadde byonna Mulinza Meat Store ebitudde. Njagala okwebaza Rock Motion oyo yatukoledde waaka yenna wenna abadde digito bwe mubadde mulaba blogger. Njagala okwebaza Mina Plating. I want to give her flowers. Yes, Mina, thank you so much. Omanyi, if you cannot light another person's candle, tuwate tuina lights enough mu room. So omukyala ono mufumbi nganze naye nagamba sijja kukya mukanze ka. Yet I have other people in the industry I know that are having good hands, good taste. So that's why we're having Mina Plating on board. So chobo manya Soleen ne Mina wetutakufumba womanyi. So njagala okwebaza Express Security Limited ebya security. Olobadde lowooza nti zirobwe onoobadduka oyingire mu nsiko yaffe oswadde. Express Security yakitukozeeko ekyo dda. I want to thank you, and I want to thank our farmers, our bakyala b'Ezirobwe farmers batukoze omulimu omulungi obutagambika. I also want to thank my staff. Abana ba Emlinza, abana ba Soleen Foods, abana ba Meat Store, abana ba Soleen. Thank you so much. What is this? You see what we have done to the world. You see what we have done to this country. So thank you so much. I also want to thank our other partners, Bibatabudde Press, Coca-Cola. Everything you're going to taste today is Coca-Cola, and on 6th December we're having Coca-Cola on board. UBL. UBL. Percentage. Royco, never sponsor John Boat. The Uganda Airline. Thank you so much. Thank you for considering us. Thank you. Yes. Name Mbogo Culture Troop Trains. So here with me, I'm having these people. Madam Karo, you're going to go into cricket tickets. Okay, cricket. We're going to taking a call later. Yeah. They're going to give you the procedure. Okay. We're also having physical tickets today. We're having our first ticket sale. Yes. After lunch. Yeah. Then we're going to packages. So we're going to zone up. Yes. So we're going to go and try to communicate. Joka. Ngabosa sura ku entry. Paka kufa. Okulana okunywa okwo. Paka kufa. Ngubulide ba sponsor bali on board. Tegete. Olaba leero tosasudde naye ogenda kufa. Wekiri. Waliwo ababuuza Karo. Yes. Waliwo abagala parking abajje ne dishes ez'okupaakinga nga kusi.
bajenyu n'enjoka zaabwe zibayambeko okulya. Kituufu kuba eriya bugendayo oligo ni ground media akwata kibaketi agenda azigwe na kiri. So it is just a hit till you drop. So kumitwalo 13 joka tugenda kwasobola okufuna eyo package. Then kumitwalo 2 ogenda kuba osobola okufuna day package. Camping tent bulijjo musula mu nnyumba mujje musuleko outside. Hey! You come and sleep here outside. So kumitwalo 2 ogenda kuba osobola okukola day noweebaka ate n'enkya breakfast y'okumakya ng'olina percentage ku mutwe naye eriko ezo sente. Okay. So our VIP launch is just 5 million. So ku 5 million tukuwa abantu 3. Obadde tutwala nko kikakyo out. Sibo bajjudde baweka 3. Mikwano gyo giwera. So make sure you're having 30 people on board for 5 million and giving you, we are blessing you with a whole goat and whisk. Otherwise, thank you so much. May you enjoy these meals and Kalera is going to take you through this. Yeah. Oh, entertainment. Okay. Twategeera nti temusobola kulya bulinga temukyamuse. Say the games we are having at the farm. Tuli featured by King Saha. So tuli mwina okujanga mwina kamunguluze tukole 3-6. Bwekiri. Ate munange engeri y'ebintu gye tufumba biyina ebbina. Nogi twali muleseewa. And of course, what is the fest without Ray G? So we are having Winnie Nywaji, we have King Saha and Ray. Never tunayongerako masa. Mwongera tugopera ku socials zaffe. TikTok, Emily's Farms. Wachala wenzilo webo tugenda kudamu tuwazinene mwatoti. Thank you. Amoti yogera keri abantu. Madamu Kalonga ali abatule bo. Banange, Madamu Kalonga alina okubeerawo bali tuli basanyufu nnyo. Madamu Karo, team ya Soleen Foods, Mlinza Farm, mwebale kukola kintu bwekiti kubanga tubadde ne hotels nyingi nnyo abatufumba emmere ne tubakola nko kintu bwekiti. So this is the first ever in Uganda ekiti kikwedeko mu mugalo wa Nandi. So tuli Marula tuli ready okusupporting ewe tuli bwowulira nti Mulinza ne Soleen Foods ina kyetegese manyirawo akula tebawala era ebeera waawo n'abakyala b'ezzirowe okitegedde. So nsanyufu nnyo bannamawulire mwenna abazze abasupportinze omukyalo ono mwegende maaso mugende ogwo omukulu omulimu gwemukola munene nnyo ddala tusiima ate okubeerawo mu festival yaffe ejja okubeerawo nga mukaaga mujje tusanyuke mujje tulye ennyama buli omwangu aveeyo ng'akola kikuba kibayita ekyo yengeri yokka gyoyinza okusanyusaamu obulamu okulya ssente okulya ssente sikulya mwana. So mujje tweyagale ne Mlinza Farm ne Soleen Foods. Ebigambo sina bigambo bingi nnyo mbogeredde Sefko uno anayagerekeri abantu ne koko olina kyogamba muwe mwayogereko koko gwe mama wa Moti yogerako yogerako kwazaala Moti alinayoga tufuukira ekisi abakulu n'entondo. Atya Mumbagambe mbuno omwana ono yannuma. My name is Kemigisha Constance, aka Coco Must Shine, and I'm so happy to be here. And I thank you all for coming. And I think let's meet there on the 6th. Safe coffee. First day you say wali atandise okulya badde manyi nti omwami olina kutula omukyala nakuyimirira bwa anyamye mbw ayagala kulya akamyu naye nga kansubire banange muli bulungi olunaku olwo Dr. Sefco ngenda kubeerayo batkala agenda kubeera banangayo kyalubabu ate era simugabana naye era tabyagala. It's not a Casanova, Mina Gold Digger, see like marijuana. Tukenda kubeerayo ennyama yonna tugenda kugirya ate nange Dr. Sefco ngenda kubeerayo. Wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekinjagaza Sefco ye manager ye dansa ye buli kimu ye backup singer buli kimu akimala ekisigwe. We are having lunch. Naye lunch ya lero si ya bulijjo because it is an experiential. So woba otambula, we are having different spots for different meats.